bwe watonda ensi eno Mukama n'otuteekako ffe abaana b'abantu okuyitako tetusobola kubeererako ddala naye tuyitako buyisi Mukama n'otusuubiza nti bwe tuliyitako obulungi nga tuli obulize mu maaso go olituwa ensi endala kwe tulibeerera ddala emirembe n'emirembe nga bigambo bizzaamu amaanyi nga tukyali ku eno gye tuyitako obuyisi Katonda tufuukira amagezi n'okutegeera tuyiteko nga tuyina amagezi naye tutaasa eri omubi n'enkwezo n'okutulimba n'okutubuzaabuza ekigambo ekitukuvu kye tubikkudde kakikola amakulu mu bulamu bwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Ekitundu ekisooka nti ensi yali njereere nga yeetabudde kyekitundu ekisooka yali njereere nga teriiko kintu kubanga ekitundu olunyiriri olusooka lugamba nti Katonda ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi kati neebeera ng'eri awo njereere nga yeetabudde n'ekizikiza nga kiri ku buziba kungulu. Mukama nga yeebale. Abawandiisi bagamba nti Katonda yalina pulaani ku nsi era bwe yamala okukikola mu nnaku 6 dizayina n'ateekako omuntu n'amuwa obuyinza okugiteeka mu foomu gy'agyetaagamu. Kyevudde ngambye nti njagala kino ekitundu ekisooka nti yali njereere naye Katonda bwe yatonda omuntu n'amugamba nti gikole ky'oyagala. Njagala oyimuka ogenda ogula ettaka lyo nga tekuliko wadde akasisira nga kisiko kibira kale kakibeere kisaawe kifuule ky'oyagala. Omuwandiisi agamba nti ebyokufuula ensi kyerina okubeera Katonda yabiteeka mu mutwe gwa muntu mu bwongo eyo gye yabissa ebyo byonna by'ogenda olaba n'otuuka nga tewali kiriwo muntu tannakola kitundu kye. Nolwekyo omuntu oyo Katonda yamwesiga, Katonda yamwagala n'amuwa omukisa ensi agifuule kyayagala. Simanyi kiki kyokola, simanyi wa obeera, naye njagadde kugamba nti Katonda yakwagala n'akuwa omukisa ensi ogifuule ky'oyagala kikunyumire ebbanga ly'onooyita mu nsi buli lw'onookirabangako ng'osanyuka. Tova nno ku nsi nga tolina ky'ogikoze kubanga naawe oyinako ekitundu kyo ku nsi ky'olina okukola. Ate saagala obubisibwe era olimbibwe nti ogenda kubeerako n'emirembe n'ennaku. Ekyo si kituufu, wano si waffe. Naye Katonda eyabaako kye yakolawo naffe n'atuwa omukisa oguyitirawo naye n'atuwa emirembe nti tubeere beesigwa atutwale mu nsi etaliggwaawo. Naye ensi eno kwe yatuteeka buli muntu wa ddembe okukolako ky'ayagala. Era ekyo kye wakolako, ekyo ky'okolako, ekyo ky'osuubira okukolako kijja kuwanga essanyu ebbanga ly'onooyita mu nsi. Ojja kwebazanga Katonda kyalaku okuyitako nga tolina ky'okozeeko kubanga Mukama agambye ti nga njereere n'agiteeka mu maaso go. Kati waliwo ekintu kye bayita bwongo. Omuntu azaalibwa nga ayina olupapula olukalu okuwandikako ye kyayagala. Ekyo Katonda kye yakola ekifaanagana n'ensi enjereere n'ojja mu nsi ng'olupapula lukalu. Kati gwe n'olyoka oteekako by'oyagala. Kyanaku oluusi ndaba nga abalala bawandiiseeko omwenge ne bawandiikako enjaga ne bawandiikako sigala ne bawandiikako byonna bye baagala gasiya. Mukama tuyambe ensi eno tuwandiikeko ebyo bye twagala nga biweesa erinnya ly'ekitiibwa. Ensi eno tugikole mu nkola Mukama gye watuwa. Otuwa ekisa, otuwa omwoyo w'okutegeera n'okumanya. Tukolere wansi w'omukono gwo. Tugenda kuyiga ebitukwatako ng'abaana b'abantu. Tusaasire Mukama, tuluŋŋame Kitaffe. Otuwa omwoyo w'okutegeera n'okumanya. Tuyige ebinaatugasa
ku mulundi guno ku mulembe guno ate Mukama nga bituyamba okusemberera omulembe ogujja gwatusuubiza okututwala eka. Wano we tuli ku bugenyi naye watusuubiza Mukama titugenda eka. Tweyanzege ekisuubizo ekyo kikuumire mu mitima gyaffe. Tinga tuli wano we tukaabira amaziga lumbe lutuluma bannaffe batufaako kirituuka ekiseera ne tutuuka ewaffe. Emikisa gya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gibeere naffe leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Kyewuunyisa Katonda eyatutonda n'atuwa ensi tugikole ffe kye twagala. Naye ate bwe tubeera mu nsi ne tumwerabira. Kyewuunyisa n'okuswaza kiswaza. Kubanga Mukama yakitukolera yakituwa n'agamba tukole ensi gye twetaaga tugitegeko bye twetaaga bibeeraawo nga kati nga tubirabako nga bwe tusanyuka mu bulamu bwaffe obutaliimu Mukama bw'atuwadde. Naye omwandiisi agamba kiswaza bwe twerabira yatuwa ensi ne tuzimbako kalina zaffe ne tukolerako bizinensi zaffe ne tukola bye twagala byonna naye nga nannyini nsi ye tumwerabidde era ne tuva mu nsi muno. Omwagala ne tuva mu nsi muno nga tetulina kye tumugambyeko ku bibye tetulina kye tukoze ffe ne tugenda nga nannyini nsi kugituwa tumwerabidde ne tutakolerako kintu kyonna. Please be careful. Beera mwegendereza mu lugendo lwaffe olw'obulamu mu nsi nga tutambula. Tegeera nti Mukama yagikuwa okolereko by'oyagala. Naye mukwano bw'ofunanga akadde ng'oddako wabbali ng'omwebaza ng'osiima ng'osanyuka nga Mukama weebale. Bw'obanga olina by'okoze nga weebaza Katonda akuwadde amagezi n'akuwa n'obusobozi obubikola. Bw'obanga toyina kye waakoze era ng'osaba Katonda bw'omugamba nti Mukama ensi eno yonna sirinaako nze na kyenkozeeko enjereere bw'eti Mukama mpa omukisa. Naye tukola ensobi n'ova ku nsi nga weerabidde Katonda eyakuwa ensi eno. Anyway, kigambo kinene kikulu okukirowoozaako n'okutwala obudde ng'ofumiintiriza gwe ng'omuntu wa Katonda. Kituufu muyinza okubanga mu ggwanga ly'ewammwe mu kika ky'ewammwe ebya Katonda temubyagala nnyo naye njagadde kubbirako akaama nti byonna by'olaba mu nsi yabikola. N'abo boolaba babikoze obwongo bwe yabubawa bubikola n'abawa n'omukisa n'obusobozi ne babikola. Kale Mukama oyo naawe akyakuyita era akwetaaga akole ebisingako obulungi mu bulamu obwo. Ssaawa we zinaawerera 11 Musumba Joseph Sembusi ajja kukomawo wano atuwa ekigambo kya Mukama ekiggalawo olunaku naye nga tannadda. Njagala kukujjukiza we twakoma luli Sabbiiti ewedde yali y'abaana ne bamaama baabwe ate nga be basinga okubategeera olunaku lwonna lwali lwabwe wano ku Prime Radio. Naye jjukire emabegako wali lwe tatambula ffenna ne tugenda tusisinkana eddenzi lyaffe. Mukama lyawa omukisa ne lifuna eggwala era omuwala nga mwana w'abantu nga bakadde be baamuteekateeka ate nga mu famire mwava balina bwe bali. Ono omusajja wange ye Kanyama nga naye yafubutuka eyo gye yava. Eggwala n'alyegomba n'alimatiza naye nga talina nnyo busobozi nga talina nnyo ssente naye nga yagamba nti eggwala ajja diryawo era Mukama n'amusaasira n'aliryawo. Waliwo kyessa kugamba nti bazadde b'omuwala baali tebaagalira ddala muleezi oyo era ne bamugamba nti eyo famire yaabo bangajaba tebaagala kukola. Lwaki oleeta omuntu afaanana bw'atyo mu famire eno? Omuwala yategeeza taata we nti totya nja kukikwasaganya. Taata w'omuwala n'agezaako nnyo okulemerako naye nga bw'omanyi munnamu oli ow'e Buddu yagamba love is blind.
omuwala n'amalirira. Wanakutuusa luli nakulekanga abagezi bamusisinkanye omulenzi, bamusomeddemu, bamulaze bwagenda okufuna ssente empya n'enkadde. Senga asala amagezi n'abawa obukadde 10 bwokka. Era ne bamusomera ne bamugamba nti tekiyina buzibu, ekyo ekizimbe kyammwe osobola okukitwala mu banka ne batuwa 100 millions. Era ne bakipanga miliyoni 10 beddu mulenzi ne bazimuwa. Era omulenzi olwazikwata bw'ati n'agamba abagezi be nti baana mukole, n'abasimba obukadde 10. Nakutegeeza nti mukazi bwe yatandika okunoonya ekyapa, ng'ekyapa takiraba. Omulenzi n'akankana ng'ate abagezi bamuddukako wano mu kibuga weebiri ne mu kyalo weebiri nnyo. Abantu bakaabya amaziga, obwavu balumi. Nakugamba nti ssente Katonda aziwaggwe. Naye bw'oba ng'olowooza nti abalala bagenda okukolera gw'obeere wali ng'otudde, nakugamba nti newankubadde oli mulema, newankubadde oli mukadde, newankubadde oli ki, ssente Katonda aziwaggwe ozikozese. Nakukalaatira n'okunyiigira n'onnyiigira, era abalala mwanyiigira nkimanyi, naye nze nfaayo okubanyiigira. Nze munnakyalo, nze neebeerera mu kyalo era ndiweeyo mu kyalo, nja kuddayo ewaffe, siina buzibu. Nkugamba nti abagezi balowooza nti ensimbi bo bajja kuzifunanga bwe batyo, naye okunoonyereza kugamba nti ekigendererwa kyabwe tebaagala kubba. Naye nabo oluusi bafuna ababannyonnyola ng'ate bo balina figa etunda. Kigambo kituufu ekyo? Kwegamba nga balina feesi etunda. Nga ye bw'ayimirira mu maaso go n'agamba obukadde 2 mbuleeta, mu butuufu omuwa buwi, kati omusajja wa Mukama, oyo omuzaana wa Mukama omuwa buwi. Ate abalala tebalina bukugu bumala mu kukozesa ssente. Kati asuubira nti bw'anaazikwata bw'ati zigenda kukola zeeyongera okugejja. Kati omanyi naawe ssente bw'ozikwata batandika okuyita muzeeyi, bakuyita boosi, bakugengewaza obwongo, ng'otandika okusaasaanya ssente z'abandi nga zikugwako, nga abandi ne bakukwata ne bakutuga. Mu butuufu toyina ssente. Ate nga mu butuufu n'okati wakanziruka ngene nfiire ku mawanga, era abamu bwe bakoze naye abalala abeerawo n'abeera ngumya mutwe, ne muvuma nga bw'alya bw'aguma, nga muvuma libbi, lisiru, linyezi, kiki, mufere, naye nga gasirina kyakukola. Kubanga ssente nakutegeeza tizirina obukugu bwazo. Omuntu asobola okubeera ne miliyoni 5 n'ozikuuma. Mbadde n'omugenyi kati essaawa eno era mudduseeko nenzija wano naye tubadde tunyumyanyumyamu awo ebyemirimu, ne mugamba nti naye ng'okola mulimu kinaagumbuulira, ne mubuuza nti naye wali oyiza okuuma ssente ng'otuuse ku ssente mmeka? N'atulika n'aseka n'antunuulira. Kati awo ate ngenza okutunuulira essaawa nga zindi bubi, nenfubutuka emisire ne mugamba lunywanyi kanzije wala okulaba ebintu by'abooluganda. Ssente, waliwo kapasite y'okufuga ssente. Abantu abasinga obungi tufuna omukisa ne zijja zikuŋŋaanira ewaffe naye nga tetwafuna bukugu bukuuma ssente. Baba bangi nnyo bazifunye eza NSSF ne zibayita mu ngalo, n'omusanga ng'akaaba maziga, n'omugamba wazissaawo ensimbi nga wakola emyaka mingi mu gavumenti mu bitongole byayo, wakola nnyo ensimbi ezo zonna ze bakuwa retirement benefits, gwatunulanga enkujje, ssente wazissaawa. N'atulika n'ako kaabira amaziga n'agamba pastor, ssente naziteeka mu busuubuzi. Waawa, wasuubula ki? Tyaki omanyi bannyinyonnyola. Kubanga teyali mukugu mu kukuuma ssente. Era ebbanga lyonna alimaze nga bamuwa omusala gwe ogw'emitwalo 7 agulya mu ddembe ne gugwawo, teyeewola talazaamaanya, amanyi okukuuma 7. N'asigazaako 14, omulala ne gujja ne ziddamu eziwera 84. Kati obulamu bwebwo. Naye okuguma omutima okuyitawo otuuka okuuma ssente eyo nayo lesoni ndala, obwo bukugu bulala. Abantu temukikkiriza abasinga obungi
gala buyu pastor nefe abagenda ne tutunula mu kibiina ne tutunuulira economics ow'ebyenfuna kyatusoomooza nnyo ng'omusomesa atugamba nti okukuuma ssente kirala okuzifuna kirala naye okuzikuuma ne zibeerawo ekyo kizibu okusinga n'okuzikola waliwo kamanyi yaako kubanga z'okoledde emyaka 10, 20, 30 okubanga tezisobola kumala mu akawunti yo oba mu nju yo okumala emyaka 2 ne baba nga bazitwala ate nga tolina nekyewakolako gwe ng'omuntu gy'osobola okulaga osobola okunzikiririzaamu n'ogamba naye omusiru oyo. Kati omulenzi bwe yakwata 100 millions n'aziteekayo zigende zikole. Abagezi simanyidde ddala kituufu kuba nagezaako okunoonyaawo waliwo ekyannema okutegeera. Abagezi baamubulako. Kati mu kumubulako kwabwe simanyi oba nga baalyandye, simanyi oba nabaata abagezi alala baazirya naye ng'awo ebyali bwe bityo. Kati ono maama bw'anoonya ekyapa ne kimubula n'agamba kyali wano, ekyapa kyali wano, tubeera muno ffenna. Omulenzi n'akitegeera nti tewali ayinza kuba mulala okujjako ye naye ategerekeke ekijja kijje era n'akyogera. Omukyala n'anyiiga n'atunuulira omulenzi ono bwe baali bamugaana n'amugamba teweesembereza famire leka yo famire toleeta patero byogera abantu abo nga bagana abaana baabwe okufumbirwa oba okuwassa mu baana baffe ne bagamba nti abo babaani abo besaayi abesaayi nankingo n'osobola abesaayi. Omukazi n'anyiiga kisajja kye kirenzi kye kitutumufu ekijimu yali akyagala nga yakakyazaalira abaana basomeka 3 yakakizaalira abaana 3 ate nga n'ekirenzi ekyo omukyala kimwagala kyagala kimukolere surprise nga naye asobola okuleetayo ku bintu. Tero bagamba oluusi ne munyooma nti osobola okwagala omulenzi wo naye muyigirize bwe bakola. Osobola okwagala omukyala wo omuwala oyo osobola omwagala muyigirize bwe bakola. Nakunyumiza omulenzi yali nga ye musuubuzi wa mmwanyi bwe yawasa omukyala naye n'agamba kamuteeke mu bizinensi z'emmwanyi teyabimusomesa bulungi. Enkuba yazikubiranga awo omukoka n'azitwala ye ng'ataddeyo omugogo eno n'eno omugogo tamuyigirize emmwanyi mami bazikola bati. Wabula yamuyiiyemu kapito wa mitwalo 3 naye asuubule mukazi wange naye abe bulungi. N'agamba wannyonoonera dda ssente kati sikyakolagana naawe. Teyamuyigiriza bye babikola. Eri ewaabwe baali balaalo nga bakama mata bamanyi mata bamanyi bya mmwanyi. Kati mwabayo nebugerera ab'emmwanyi omwana w'abaandi kati gwolowooza naye abimanyi. Endowooza y'abantu aga nti okino kyangu okutegeera nga tasoose kuyambako oli. Kitukuba nnyo mu bizinensi yaffe ey'amaka. Omuwala kyava asirika ng'amaze okukitegeera nti ekyapa omusiru yakigaba with 100 millions. Omulenzi ne bamunyiigira naye ng'ate omulenzi ayagala omukyala. Bwe nakoma nakulaga nti naye omutima gugamba ki? Omutima gw'omukyala gwali gwagala nnyo omulenzi nga n'omutima gw'omulenzi gwagala nnyo omukyala. Naye ng'omulenzi akooye okubeera ng'awaka nga yalera abaana naye ayagala akoleyo ka surprise. Ekyapa kibeera mu nnyumba tekirina ekyo kikola. Eri flat si mwe babeera bagiteekawo bapangisa babawa ssente. Omukyala omwana w'omugagga yabala nti senga batuwa ssente emyaka 2 ngenda kuŋŋaanya ezo ssente ngule poloti nzimbe ennyumba. Katugira tubeera mu muzigo ogwa ssente nsaamusaamu. Something like an apartment. Bamanyi ebyamayumba ako mukategeera kaba kantu kasaamusaamu sobola okubeeramu obulamu ne busobola okutambula. Tuli mu family life bitukwatako ng'abantu bibaawo nnyo mwattu bitunyiga nnyo bitulumya obusungu bitulumya emitwe naye ng'ate ebyo bibaawo.
Nambe nti emitima gw'omukazi gwagala omusajja we naye ebyo akoze atunulira ekimenke ekiwedde emirimu. Omusajja omutima gwe gwagala mukazi we akaaba amaziga agatagambika naye mukazi we buli lwamutunulira alaba eribbi. Omusajja agamba nali njagala gwe tufune tube bulungi tusanyuke. Ekyo kyekindeetera okuyingirawo. Ekyo kyekindeetera okuyingirawo omulinzi ne mugamba ddala wamalirira kubba mukazi ti Pastor ensi eno si nnyangu. Mikwano gyange bambalira ne baŋŋamba nti obwavu bunnumira bwereere ffe tuli bulungi tuyina n'ekyaapa. Ekyaapa nga si kyange, ekyaapa kya mami. Naye kati sikitegeera. Ne bagamba fine tugende tulabeko ku mukyala tunyumyeko naye. Ssaawa zaali za lwagguloggulo kaje bujjaawo. Bali babeera bakola nnyo tebalina budde bwa kubeera awo nga babeera mu bintu ebitaliimu. Babeera bize. Naye omukyala bwe yandaba ne mugamba nze ono ndi musumba we. Nagamba oba oli musumba w'oyo omubbi nze tosobola kubeera musumba wange. Oli musumba w'oyo oyo omumanyi kyeyatukola okimanyi. Ne mugamba yenze Mayanja Mike. Nagamba yegwe Mayanja Mike. Mayanja Mike abeera eri ekireke eri ikonze yenze. Pastor oyo omukwano gwo kye yatutuusaako kinene nnyo. Omukwano awo we gwava n'emboozi we yava. Mukwano gwoyo kye yatukola ebintu byonna ne tubiddamu. Nagenda okutunula ku musajja munnange nga ddala kimenke kyennyini. Nsaasira nenda n'ekimenke ekiwedde emirimu naye ng'omwana w'abagezi mukazi mugezi. Kubanga yampa obudde n'ambuulira gy'avudde wenkitegeerera ti ne bakadde be baali bamugaanyi okufumbirwa ekimenke naye ye n'agamba nja kumusitula nja kumugasa. Ne mugamba mami kati kituufu byonna by'ogamba n'abakadde be baayogera naye kati oyina abaana 3 ogenda kubalabirira wekka ogenda kubeera nabo bokka. Nagamba talina era kyangasa nnyo kujjako kubeera na musajja mu nnyumba ayambala empale naye talina nnyo kyangasa n'empulira nga mpwedde. Ntera okugamba tiweerwaneko obeeko ky'ogasa oleme kwambala mpale yokka. Kubanga bw'oneesiga empale n'ekirevu munywanyi w'oneesiga empale n'ekirevu gye tugenda si byangu. Obirabye wano mu muggalo guno gwe tubaddemu n'olabanga ddala ebintu si byangu nnyo naye nga gwe weesizeewo awo mpale na kirevu. Era mbalaba nnyo nga munswaza mbwenjagala omukazi ng'alina emyaka bwe giti nga nze nga naye kyokka nga nayingasako nina byange byenjagala okukola. Kwegamba n'ogamba nti njagala buyambi okusinga bw'ogenda ne weeteeka mu kintu ky'abandi. Kino ekintu kya muzeeyi tekyetaaga kweteeka mu sitayiro ezo. Mukama yatusaasira ne tufuna akaseera ke twafuna kaali kagazi kubanga kaali keetaagisa n'okulaba bank manager ekyaapa ky'omwana w'abandi gye baakitwala. Of course twagendayo bank manager ne tumulaba n'agamba nti bwe mubanga muli serious mulina okusasula commitment fee kubanga ffe ddiiru yaffe tubadde twagala kugikutula. Ekimenge kiri bwe kyagabayo ekyaapa bwe byatuukwa eri ku banka teyaddayo gye yajja ensimbi z'abandi naye nga naye ekimukaabya amaziga obukadde okikumya obulamba n'esirya nako ne babuntwalako ne bugenda bunnyonoonera amaka n'embeera zonna. Kwegamba Pastor sibitegeera obukadde ekikumya obulamba basobola obutwala. Gw'atamanyiira kubeera na ssente ne bw'obeera n'obukadde 7 babutwala. Obadde tokimanyanga abaayiga okukuuma ssente
ne bw'abeera n'emitwalo 6 gikuuma naye ffe bakyakayiga simanyi bw'akuba engoma tazina nga tewamanyiira kukuuma ssente. Jjukira gye nvudde n'agamba nti gwe wekka gw'olina omukisa gw'okwetema mu buzibu. Nakweza omwana atukaabizza amaziga ng'atugamba ebigambo nti nga neerwanako nga tewali anfaako, nga neerwanako nga tewali anfaako. Ensi yange tenfaako, ate mu kifo ky'okunfaako n'ensiba. Omwana atukaabizza amaziga ngamba omwana ono abadde alowooza nti waliwo asobola okufaako. Era abantu bangi balinjirira babafeeko, teri ajja kufaako. Ate oba wafunye omukisa ne bakuwa 10 weebaze Katonda. Nze bukyankula kutuuka wano sirabangayo. Era okujjako eno gavumenti ya mukwano gwammwe Museveni ate gwe mutayagala gwe mutamanyi, sirabangayo. Gavumenti ekwata ssente oba emitwalo 5 nega muli bamekaawo tituli 10 tuwe. Gavumenti nekwata ssente newe sigirabangako nze bukyambaawo. Simanyi gw'oli musajja mukulu okunsinga oyinza okunnyonnyola ensi n'abo bootuddeawo, sigirabangako bukyaŋŋambaawo. Era kino nakyewuunya nengamba kinaasoboka, banaasobola okugabira abantu ssente ddala tebagenda zibawa. Era nze waliwo eyaŋŋamba tiziba zimpadde nemugamba vaawo ndakako ku ssimu nga zazze emitwalo 10,000. Nengamba Katonda wa Isirayiri bano bagabane ku ssente. Ati COVID abantu bayisiddwa bubi naye nze sikirabangako ate nga twayisibwa bubi mu lutalo ewaffe eyo ebyaffe mubimanyi ebyeyo mubimanyi n'amayumba gaggwawo naye gamba nti kwata ssente. Gavumenti tezibadde na tigimbuli lifaanagana bwe lityo okujjako eno eyaffe yesobola okugaba ku ssente newankubadde nga tezibunye, newankubadde nga abantu tuyombye, newankubadde nga nabbanja tumuvunye tugamba nabbanja tukubanja. Naye nsikirabangako ssente bazikasuka. Ssente bazikasuka nezo batereka mu banka sebo bw'otumayo omuntu akuletereko teb'omuwa ebiwandiiko amala kukola kirayiro ate nga gwe wazipakasa n'ozitereka. Noliki ekigambo kye bayita ssente si kintu kyangu nnyo. Bank manager n'agamba omuwala oteeka okuleeta kye bayita commitment fee kyokkiriza ebbanja lino okubeera ng'ogenda kulisasula. Kubanga omukazi namubuuza kaakati ogenda kukola oti kubanga ye omusajja omugobye kituufu naye ate ye wali omwagala. Okujjako bino ebya goziriini byakoze naye wali omwagala. Nambuuza pasita osobola okusula n'oyo omubbi? Mugamba si mubbi, yali ayagala kukola surprise. Nangamba surprise kyezeze ekisiru. Nengamba musaasire kubanga musajja wattu oyo nga yali wali yeetuulidde atunulanga ekimenke kye nagambye. Ye ekimenke okimanyi bwe kitunula. Omwana w'omugagga mugezi alina obwongo buli sharp, alina reasoning capacity. Ne mugamba tusasule ebbanja ne bagiba emyaka 12. Ekyomukisa omulungi olina omulimu gusobola okusasula ebbanja. Ennyumba yaffe n'esigala mu kifo ky'okufuna endala ne tumanya nti eyo losi ya myaka 13. Kisoboka. Mukama yatuwa omukisa yatusisinkana omugagga bank manager n'agamba yayagala commitment fee. Olwokubanga omunnaffe yaava mu family etegerekeka, commitment fee tezaali ssente nnyingi kuba yali alina okusasula ekiggula luggi ng'alina okusasula ziri ezibadde zigenze zikoobera era ne basasula ezikoobera. Mwana alina be yakubira amasimu awo ne bagenda bamuwayo obukadde nga 25. Kalina yaffe nemugenda n'omusajja ono okubanga naye alina kyateekwa okukola. Abaana abawala bw'obanga omaliridde okwala omusajja omunaku ngaffe, kigambo kituufu ekyo, kituufu. Bw'obanga omaliridde okumwagala tomulekanga awo kubeera awo redundant. Kubanga bw'oli muleka okubeera redundant agenda kukulumya omutwe okusinga omuteeka mu ssente abeeko byakola. Waliwo eyaŋŋamba nti pasita bano ne bw'obateeka mu
sente bwongo bwabwe tebukola. Muyigirize mpola mpola ajja bimanya bwe babikola. Muyigirize mpola mpola ajja kubimanya bwe babikola. Naye bw'ogamba nti omunaku ogenda mumulekaawo waka kubanga gwe omwagala onoomulabanga ng'okomyewo weenenyanga wekka. Omwagala awuliriza, njagala kumaliriza naye nnoonya ne bwe mmaliriza bikyagaanyi. Kubanga abaana b'abagagga bangi bwe baleeta ono nga bamugoba, bwe baleeta oli nga bamugoba, nga baleeta ono nga bagamba oyo lekasiya kafiifi twala. Bamaliriza bakazi battu bazaalidde awo ku luggya. Tebasanga buzibu kubanga bali basobola okusomesa, basobola okulabirira. Naye ate obwamalaayo okubeera mu bikomera by'abagagga kwegamba nakyo kiswaza. Abagalwa, okuzimba ekintu kino Katonda kye yatuwa si kintu kitono, kintu kinene. Naye ekigambo kye bayita okuyigiriza n'okutendeka abantu kye kikyasinze okuba ekirungi, kye kisobola okututaasa okutereeza ekintu kino, kubanga biri eyo mu bikomera byammwe, biri eyo. Baana babandi aleeta ono ne mumugoba, n'aleeta oli ne mumugoba, n'aleeta ate ng'ensonga yammwe etegeerekeka. Kubanga namulaba yamugamba, nagamba tomanyi famire eno gye njijje, toleeta bakapere wano, toleeta bakapere wano, famire eno evudde wala. Kakati oyinza otya okuleeta oyo mutabani wa Mayanja wano? Omuleeta otya? Omuleeta otya? Okitegeera nti mutabani we basobola omugoba, asobola okubaako wagenza okwesimba ne bamugoba ne bagamba toleeta. Njagala owulira pain eyo, olyoka otegeere kyenjogera, olyoka ove ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala, olyoka otegeere. Nja kudda mu kiseera ekituufu naye njasaba onzikirize leero kankome wano kubanga mukadde wange omukulembeze wange amaze okutuuka mu studio mu dakiika eno. Katwebaze Katonda otukoze obulungi obutagambika Mukama, kubanga oli musomesa waffe. Atwagaliza okubeera n'amaka amalungi agalimu emirembe n'okuteesa n'okukkaanya. Mukama, tusaasire amaka gaffe gaveemu entalo, amaka gaffe gaveemu ennyombo, amaka gaffe gabeeremu abantu abagezi abasobola okusaasira n'okutunula ewala n'okutaasa. Beera Katonda waffe, tubeere bantu bo. Zimba ekirabo kye watuwa tukisanyukiremu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.